Kala okuva mu Vanloui Terrace eriawo Bulenga agenda kubeera nga atubuuzaako ayongera okutubulira ku bifa ku kifo kino akyemanyiiko nali mpitawo kawo nenengera ekizimbe ekirungi ekirabika obulungi niyo bagenda kukolawo ki ne munnange omukyala kasita mulina agenda kubeera nga atubuulira ate n'enteekateeka nga bwe ziyimiridde okubeera nga baki openinga officially nsanyusa okulaba ddiya genda kukozesa microphone eyo. Nze asinze nnyabo. Oli bulungi? Mbadde bulungi nnyo. Ati nawulumaze? Ndi bulungi nnyo kati. Weewaawo. Oli ku BBS Telefina ogenda babuuzaako abeeyanjulire amannya go okolanga ani mu Vanloui Terrace. Mbalamusizaako mwenna abalabi ba BBS Telefina. Amannya agange nze Irene Tyobo. Nze manager wa Vanloui Terrace Club and Cafe. I love that name. Irene Tyobo. Yeah. Oh, ava Tyobo. Tyobo ava Jinja. Ava Jinja. Yeah. Okoba olusoga. Musoga mwene. Oh, lyo mwene omusoga. Okoba ki? Aye mpasa mu Baganda n'abantwala. Yes. Kati bambuuza nti obasanze otya Abaganda? Abaganda bantu balungi babulijjo bantu balungi. They are very welcoming. Njakubuuza musoga. Nti Abaganda obasanze otya? Abaganda obasanze otya? Mbaganye bulungi. Bantu balungi eno. Bantu balungi eno. Okay. Vanloui Terrace. Yes. Ekifo kipya. Ekifo kipya nnyo. We are opening up officially on the 1st Ngalumu October. Ogwekumi. The official opening ye Saturday dako. Okay. Nevuddeko. Tubategekedde ebintu birungi nnyo on that day. Okay. Yeah. Byebandyagadde okumanyaako nka biki? Tubategekedde abayimbi abalungi. On that day tulina show eyamanyi tulina Spice Dana. Tujja kubeera ne John Black, tubeere ne Madrat and Chico. Tubeere ne Tamale. Okay. Dr. Tamale. Tubeere ne badijja abakabi Magic Touch. Starboy. Yeah. Then n'ebirala n'abalala bajja okuyingiramu awo nga baziza bafana. Okay. Yeah, tulina abayimbi abalala batana bakubeera registered online but they are coming on. Okay. Yes. Clubs nyingi weziri wano Uganda. Omuntu aliyo yandyagadde okumanya ekyanjawulo ki ekiri ku Vanloui? Vanloui erina ebyenjawulo bingi. Esookera ddala tuli ku Terrace. Terrace tuli waggulu ku kizimbe. Nti omuntu obeereyo n'owulira akawo akakufuwako akalungi ennyo. Eno mu lwaffe lwe tugenda okugamba ye rooftop. Yeah, it's on a rooftop. Okay. Yes. Yeah, it's a terrace rooftop. Tulinayo ebyokulya ebirungi. We have a very good bar with a good ambiance. Tulinayo club enatera okugulawo. I think club ejja kugulawo by December. Kasa tumala grand opening ya bar and restaurant nga tudda ku club. Yes. Okay. Fabisinga byogendamu oba omanyi bwe mba njagala kino wano njakisanga ano bwe mba njagala kino njagenda mu bbala bwet bwe mba njagala kino njagenda mu restaurant wet waliwo ekintu ekyenjawulo ng'omuntu bw'aba azze ku Vanloui kukakasa enkya ajja kugamba nga aba anoonya ekintu ekyo ekisinga okuba ekirungi nga akisanga awo. Vanloui erina ebyenjawulo bingi. Ku Mande ku Balaza tubeerayo ne band. Okay. Band ya Bruno K. Bruno K abasinga bamumanyi mu kuyimba but he has a very good band. Okay. Band yo nungi nnyo yakabeera naffe kati emirundi 3 but era olabanga kisufu nnyo bajagala bajetanira nnyo. Then we're going to have premiere Tuesdays with extreme DJs. Okay. Nga ennyimba empya zonna zizanyibwawo. Then on Wednesdays tugenda kubeera ne comedy nights. Yeah, comedy nights every Wednesday. Okay. Then Thursday tulina UG Thursday eyo gye bayita celebrity night. Yeah, eyo nayo weeri. Then Friday it's about tugita Friday night mix like night fever. Okay. Yakuba muziki with good DJs Starboy ne Magic Touch ne badijja abalala tulina badijja bangi tulina Navi Boy tulina Youth. Then Saturday we have variety night too, music, kusanyuka, kulya, tulina muchomo omulungi ennyo ti omuntu
ofunye akawera ku mutwe osobola okulya ali mu kyomo akalinye bulungi nofunayo ne kasupu wali akalungi aka boil kabeerawo 24/7 from morning till morning as open and as we close yeah then Sundays we have a bucket night. Bucket night yetu tugenda gyongeramuko ebirungi bingi tujja kubeerawo ne games omuntu abazze from banga bucket night running the whole entire day ebeerawo kuva tuggulawo ku macha first customers ze ku macha paka we baggalirawo ku macha that's over Monday morning so tujja kubeerawo ne games abantu basobola okujja ne bazanya games playing cards ludo scrabble byonna bigenda kubeerawo then twagala tebeerenga it's a kind of family day out nti tugenda kuteekawo ice cream machine I know by first tujja kubeerawo nti abazadde abamu because it's being a terrace ate wali walungi ola yefaanyi oba obiraba nti walabika bulungi basuubira family okujja to have I think lunch with their children balye ku ice cream abaana bazanyireko around there kubanga kifo kirabika bulungi nnyo. Waliwo class y'abantu gye mutunuulidde? Class of course tujagamba ntunuulidde class y'abantu naye ffe twagala customer nga ng'olaba muntu oba kyokere nti ati nemusuga customer nga yeekubiriza nti wabazze mu kifo nga kiri aba alina okukuuma empisa yes kyekisinga obukulu nga sijagamba nti njagala customer bucupa ne bulinnya ku jjo bano otandika okukuba abantu bwe kiri kubanga ojagamba nti oyagala class eno oba class eno abalala oba otugobye obala oba obagobye ate buli muntu waaba nga akyusizza mu kubwongo yeeyisa kirala. Yes. Eri Bulenga waliwo ebitundu awo ebiriraanye Bulenga biyitirivu nnyo tulina Buloba tulina Busega tulina Nateete tulina Nkyengera tulina Nankuwadde ku Mwenda tulina ebifo bingi ebyetoolodde awo era abakasitoma bajja era abakasitoma baffe abadde batambudde naffe from the 20th of August mwebale nnyo mwebale ddala kubanga they have been with us babadde bajja even before we started okujja ku TV kuno okulanga era ngolaba abantu bajumbira okujja okulaba ekifo ate nga bakyagala awo wennyini tugenda kusooka tukole ku nsimbi we tukomawo tugenda kubeera nga twakati program y'oku first October nga bwegenda okubeera okuva ku macha ate mpaka gitugambira nti kakati event yokoze eki ewedde abo tukomawo tugenda okubeera nga ate tutandikira okyali ku BBS Final program tukyakyanche nkomawo tamuva Vanloui Terrace katugenda kwogera specifically on the event yoku 1st October ogenda kwesa microphone emiryango gigulwawo sawa meka emiryango gigulwawo sawa zija kuba 9 ezakawungezi kuza sawa 7 5 sisala osala but officially sawa 9 omukolo guba gutandika okay yes waliwo address code yo now omuntu alina casual smart yeah there's no dress code kuba right now tugenda kubeera mu VIP tubeeremu ne ordinary ya bulijjo so tulina tables that on sale right now buli table nga ya $50 egirako ebyokunywa n'ebyokulya yes ate aba ordinary ne VIP ba aba VIP baba 500,000 table of 7 people 7 people kujjako ebyokulya n'ebyokunywa ordinary ya $1,000 yes abantu beraliikirira nnyo security naddala mu security yaffe eri ggulu we have enough security we have enough bouncers we are engaging with the Uganda, actually we're engaging the Uganda police. They're ready to be with us on that day. Yeah, so everything is going to be fine. I think the parking here, actually it's just not on the parking in Nunji Kukubo. Wait out parking here mall, nene nyonga zibulunji. So parking yo is very fine. Security ya ina yo nunji. Abantebela likirira. Ina wano chika nyama chisaimo. Sobolo chibongera. So chinyongera ni chinyamba kumpatsi ndala. Nengera nina bakama nyama aba wera. Yes, my dear. Ebyensasula nzabikwasaganya nti
osasula nze nensasula kikanyama kyange tekirina buzibu tekirina buzibu yes kale naye tuli babbeeyi muko nkitegeera era muli babbeeyi mulabikanga muli babbeeyi kikanyama genda kikulagawo nga twefuluma okirabye sajja kinene kiwanvu kirina olubuto olunene kijja kukolera omulimu sayima owulidde kijja kukolera omulimu omulungi omuntu awaliwo bakasitoma nga bwogambye mwagulawo 24th August abaze nga awagira mulinawo engeri ey'enjawulo gyemu tulinawo engeri y'enjawulo eri bakasitoma baffe aba bulijjo because we already have membership cards on board tulina bakasitoma betu abatandise naffe from the 20th of August abo balina membership cards zaabwe already bazirina yes kati nze atajjanga osikiriza bagifuna ojja gifuna kubanga era kasitoma era tosaba mu ma membership card wazze nina kasete kesasobola okufuna kaadi eyo nedda tetugenda kusajja kuba yabwereere why we give out those membership cards tujja kubanga n'ebivulu ebijja because tulina stage ey'olulanga ejja eri forever yaffe nti tujja kuba n'ebivulu ebiddako nti oyo kasitoma waffe owabulunaku tuba tetumusuubira kujja ku mulyango mbwakole ki mbwasasule tuba tusuubira nti wabajja alagayo kaadi ye ng'ayingira nga beera comfortable kasitoma ow'olulango yo yajjawo buli because era gye bali gyeri abatavaawo nga babeera naffe anti Nora nkutumiddeko nnyo simanyi oba otera ogenda olina maisisita ali awo Bulenga mugabako tickets to give out 15 tickets today. Kati. Yes. Saima tukyalina kade tufuneyoko tickets nga Auntie Nora nsaba mpereyo Auntie Nora ticket yemu. Genda muwa ticket. Auntie Nora mpereza amanyaga. Ogenda kumpereza amanyago omukyala akuntere ku list gwe namba emu. Kituufu. Naye kade katuweddeko tickets ndozo ajja kunzikiriza nzigabe. Wiki ejja wiki nga tunatera okutuuka ku event ansubira n'obutazibuza abanye abantu bafe abo n'obutazibuza kale ebigambo ebisembayo sibula betulaba ebisembayo nkoola abantu b'e Bulenga abantu b'e Biroba abantu b'e Nateete nankuwadde Busega mwena omuli around there bannange mujje tubeere wamu tukyakyankyale wamu tusanyuke mujje ku grand opening ate mujje mwongere okuwagira Vanloui bakasitoma abajja basuubira okujja mbeebaza nnyo era mbaagala nnyo kale ndoza tubitegedde obulungi ennaku zomwe zigenda kubeera nga lumu awo ku Vanloui Terrace eri awo Bulenga kizimbe kipya it's a new building kipya kirabikira ddala bulungi ate wabula wangu wakulaba atubeereyo ze nabagambye feyingini wakati mukuba nti gwe yingini bw'okola lyako okitegedde